Yes, butevu nkwanyiza ku Fadi TV gi esawe no wasibyo otya oli otya ejiba gyusizako engalo esano njagamba tuseko biography ya NABATANZI emyaka gye bazadde be nejenvuddewe mpaka nakati bwatuuse biki byakola mirimu ki gyasinga kubanga akwasaganya byonna mbina ngenda kuba mbikutuusako biography ngenda kuba byonna ngikutuusaako mufumbo oba si mufumbo alina omwami ew'ebbali gw'alina omwami we oba talina ngenda kuba mbikutuusaako byonna byenkoze mu kunoonyereza ku mukutu gwa Wikipedia Wikipedia website bagiyita Wikipedia ngenda kusaba subscribing nabyo comments ngeri abansaba mbatuuseko biography ya NABATANZI ey'omwaka ogwa 2022 njagala ngibatuuseeko biography yonna mu bujjuvu bazadde be obadde obamanyi byonna mbiina wabula ngenda kusooka nkusaba subscribing ate ompere video eno kalike bagita Fadi TV nyimba n'amawulire g'abaserebu ennyimba z'abaserebu mba n'ebintu bingi ebisinga eby'enjawulo mbikutuusako no ku Fadi TV byensuse okukola mu kunoonyereza ngenda kusaba subscribing kati ntandise bagamba NABATANZI is a Ugandan film entertainer, radio personality, TV presenter, filmmaker and chief and script writer bibanda abantu batera okuwandika script mu firimu okuwandika ng'efirimu gyegenda okuzannyamu kwegamba bagamba ka script mba ntegeeza nga ka paati mu firimu NABATANZI asobola okuwandika paati mu firimu script writer asobola okuwandika paati mu firimu era nga muzannyi wa firimu mukozi ku radio personality TV presenter film maker ate nga ebintu bino yabisomerera NABATANZI yabifunamu ne diploma ebyamawulire byonna yabisomerera era nga bagamba NABATANZI akola ku BBS Telefine nza mukimanyi ekyo mukozi wa BBS Telefine era nga bagamba she has different shows including morning show called Sumula ali agiweerezaako ku BBS Telefine ne ssaawa zino takyagiweereza era nga ssaawa zino asinga kubeerako program ey'akasukaali njagala mbategeeze biography yonna eya biography eya NABATANZI eno yefa Fadi TV gigwa omupya ngenda kusaba subscribing bagambye NABATANZI ku radio mukozi ku radio ebya radio yabisomerera n'essaawa takyakola ku radio ku TV kwakola ninga yabisomerera ebyokola ku radio yabisomerera ebyokola ku radio NABATANZI bangamba nti NABATANZI yazaalibwa omwami gwe bayita Magala Fred ne Rosemary Nanteza mama ye Rosemary Nanteza taata ye Magala Fred era nga bagamba NABATANZI ye second born mu baana abataano era nga bazadde bali mu Kampala bazadde bwe mwe bakasiba bali mu Kampala bazadde ba NABATANZI gyenvuddeyo tabadde mwangu NABATANZI tabadde mwangu era nga bagamba NABATANZI okutandika okusoma kwe yagenda ku St. Elizabeth Primary School n'amalako primary olwamala primary n'agenda ku St. Mary's Nsuuba okumalako kisecondary oluvannyuma yeegatta ku St. Joseph Centenary School ku O-level yagisomera ku St. Mary's Nsuuba A-level yagisomera ku St. Joseph Centenary School oluvannyuma ng'amaliriza secondary yafuna diploma mu bya journalism ne mass communication ku Kampala University oluvannyuma yafuna bachelor's degree kugamba administration at Indege University yafuna bachelor's degree mu business administration mwana no yasoma ebyamawulire yabisomerera kyokati olwamala n'agenda n'asoma bachelor's degree in business administration wali ku Ndejje University NABATANZI ndowooza muwulire bimukwatako mwana ajjudde mulaba awo gwe mubanyuma ne mugamba oyo alina kaki munnaye yasoma bino ebintu byembatuusako mbijja ku mukutu ogwa Wikipedia kwensinzita okubanga mbatuusaako bino mbagambye bazadde be taata we Fred Magala maama ye Rosemary Nanteza bano bawangalira mu Kampala bazadde bani ba NABATANZI era nga bagamba movie career NABATANZI
Nabatanzi yatandika movie career ye ng'akyali mu ssomero ng'azanya nyombo zanyo manye ebise ebisinga abaana ebisesinga abazadde bagamba nti omwana kubalabira ekikyanabeera gye bujja mu maaso eyo byebintu byakolakola. Nabatanzi motu kuva yali agala okuzanya firimu era mu ssomero ng'akyali mu primary yali azanya nnyo obuzannyi mu primary yali azanya nnyo obuzannyo era nga bagamba that Diana started a movie career while at primary school by participating in school dramas and singing. Yali agala nnyo okuyimba n'okuzanya film era abitandikira mu primary. Oluvannyuma after a senior 6 she began seeking after a vacation in film acting. Mu vacation nga amaze senior y'omukaaga yatandika okubanga azanya obuzannyo era nga bagamba nti mu sini ey'omukaaga mu vaaka y'esini ey'omukaaga yali azanya bu firimu ng'era afa okulaba nga noonya ebibiina ebyabazannyi ba firimu. Bino bina mbijja ku Wikipedia bagamba she joined a production company known as Aromatic Films. Ebiseera Aromatic yali weeri ebiseera ebyo n'agyegattako ng'ali mu vaaka ye yasini ey'omukaaga mu vaaka eyasini ey'omukaaga yegatta ku kiku Aromatic era nga yazanya mu firimu emanyikiddwa nga Sikola bwe batyo Kolo 1012 House Arrest Abakyala Bazira The Make and Bunjako The First Horror Movie yazanyako mu firimu debayita Bunjako era nga efirimu yasooka ddala okubeera eritiisa oba gy'osobola okuyita horror movie wano mu ggwanga lyaffe Uganda bagiyita Bunjako. Nabatanzi yali mu firimu ze yazookerako kubanga azanya. Oluvannyuma mu 2017 yalikoko mu firimu emanyikiddwa nga Nawolovu era nga firimu eno yabeeranga nnyo ku Bukedde TV akazanyo ka Nawolovu ndowooza mukamanyi ebiseera 2017 Aromatic yali ya tabu nnyo. Nawolovu yasinga okubanga ajja Aromatic. Nabatanzi ye firimu yasooka okubeeramu eyali eya tabu era yamusitula nnyo bagiyita Nawolovu. Oluvannyuma yalikoko ne mu firimu emanyikiddwa nga Entunnunsi Mistakes Girls Do kugamba bingi firimu z'abadde abeeramu era nga oluvannyuma yalikoko ne mu firimu gye bayita Honourables era nga firimu eno yabeeranga ku NTV. Oluvannyuma bagiza kati ku Magic. Nabatanzi ndowooza muwulira gye nvuddewe emyaka. Nabatanzi bagamba Wikipedia endaga Nabatanzi ali myaka ndowooza nga 26 Wikipedia bwendaga lwakuba omwaka gwe bamuzaliramu ngeza kugunoonya sigufuna naye ng'emyaka bandaga 26 years old. Manyi Wikipedia n'ebise ebisinga information bonga abantu baba bulijjo bebagiteekayo ku mutimbagano. Wikipedia n'ekikola ki n'egitambuza naye ng'ebise ebisinga bamanyi okuteekayo information enfukale abo bamanyi okuteekayo information enfu si buli ateekayo emyaka gye tiyegiba emituufu. No. Wikipedia basinga bali balowooza nti ebise ebisinga ebimu byeteekayo naye ng'emu biba bituufu oluusi naye ng'emyaka bamu bagirimba naye nga bandaga wano emyaka giri 26 Nabatanzi omwaka tebagundaze gwe yazaalibwako bagita TVUG ebimu ku bikolo ebikwatagana ku Nabatanzi era nga Nabatanzi yakolako ku radio gye bayita Christian radio station egimanyikiddwa nga Prime Radio. Yosinga lwaki bagamba nti radio presenter personality Nabatanzi yakolako ku Prime Radio. Wikipedia ebise ebisinga eba ni information entuufu naye obuzibu bubeera ku myaka abamu balimba emyaka gyabwe. Ebise ebisinga bano abantu babulijjo bano kati bebeeterayo information bonga bo bano betwogera ku Wikipedia nyo nebanga kugamba Wikipedia yeriwo eyaniza buli muntu oteekayo information ye emukwatako yeriwo kwaniza buli muntu. Musubscribing bagita TVUG bemu kwe byesobola okufuna ku Nabatanzi myaka 26 muneyo gye nvuddewe tebadde byangu nenga kati saazi wa tabu nyo mwana yasoma yo biography gwe nsobodde okutegeera Bambi okuva ku mukuto gwa Wikipedia mwera.